SG Secretary General David Lewis Lubongoya gwe tuli naye era nga tugenda kuba twogera ku nsonga za enjawulo ziri mu ggwanga Uganda. Olwali tulabye ekibiina kya National Platform kiguddewo ssettendekero w'abakulembeze bano banga batendekebwa mu kawano nawali mu ngeri y'obukulembeze n'ebirala. Kano okusaba twegatteko tufune Secretary General David Lewis Lubongoya ebigambo abitugambe. Power. NUP. Everywhere. NUP. We young women and men of Uganda are marching along the path of education, singing and dancing with joy together, uniting for a better Uganda. People power. Yeah, now we are in school mode. Mr. President, Deputy President, Loeb, Deputy Secretary General, members of Parliament who are here today, mayors, speakers, councillors, all the leaders, comrades from the informal sector. This is a very big day in the life of the National Unity Platform. Yes, Mujeba, please pass and find a way of joining us from behind there. These are the students. They include the Guild President of Makerere University. Guild President, come and people see you. You shouldn't... People power, our power, kunga Uganda kunga, kunga Makerere kunga, kunga Chagulanyi kunga, My name is Lubega Vincent Nsamba, and I serve as the 90th and current Guild President of Makerere University. Thank you very much. So, all the way from Karamoja. The class is still going on. They join us. So today we are very delighted to officially open the NUP School of Leadership. I think this is evidence that when the National Unity Platform promises to do something, we surely do it. There are many political parties in this country who have been, or which have been promising so many things, and they have not even done them. But you remember very well when we launched the offices at Kavule, we told you that the president had offered us free of charge this space here at Kamocha to continue training our people. And so we appreciate him for that. The propagandists, we don't want them to twist things around and start saying we pay for this place. We don't. But we've been able to transform it into this school. Currently, we shall begin with 3 classes, or 3 categories as you've seen them. The first category is of the people we call the informal sector, level 1. Level 1, informal sector, people who have not had a lot of formal education, but they're very, very important in our struggle. These are the people you call foot soldiers and all that. And that is the first class which we went to. That is level 1. And they will be educated in different aspects, including getting different skills, understanding the political history of Uganda, the justness of our cause, and those kinds of things. Then we have level 2, which is professionals. And that is the class which was being taught by Dr. Kanabi. Most of those who have come in are professionals. People who have acquired some formal education, but they are here to really learn about leadership. And so that will be the second level of education that we shall be offering at this school. And the third and very important one is elected leaders. Elected leaders, which was being taught by Mama Lina Zedriga, our Deputy President, this morning. And so this will have members of Parliament, the councillors, mayors, LC5 chairpersons, and others who fall in that category. And so it is very important to know that it will be holistic. We shall have different forms of education going on here, and we'll labor to do different things in that line. Let me just go through some of the modules that we shall be
teaching here. My new NUP is very lucky. It has different people who have different skills. We have Mulamuzi here. She was also a lecturer, as you can see. Pinayo Mutu wa watu, Chairman Nyanzi, yagenda kubayigirizanga embeera z'obulamu. How to make it. He was saying we had to teach about balancing between the struggle and work and other things. But then Mama also today brought in another element that you need to balance work, family, the kitchen, the bedroom, and all those. So we are going to have NUP ideology as one of the modules. We'll have a module on the political and constitutional history of Uganda. We'll be talking about what is Uganda's problem. Strategic perspectives on rebuilding a new Uganda. And that, for now, tentatively will be headed by our LOP, the Honorable Senyonyi, together with some other facilitator who is not here with us. We'll have an introduction to modern economics. And we have very, very good economists who will be able to teach that. We'll have an introduction to human rights. We want our people to know their rights and their responsibilities. We'll have communication skills and the art of political communication. Tentatively, the person going to be taking us through that is the man standing right next to me. I'm sure everyone knows that he's competent enough to talk about the art of political communication. We'll have principles and practices of institutional leadership, management and administration. So we'll be talking about leadership and other aspects. Then we'll have something about strategies for peaceful. It is strategies for change. And it will be talking about the different approaches, largely non-violent, but others as well. We'll have the local government administrative framework in Uganda, especially for the elected leaders, the councillors, LC5 chairpersons and all that. We'll have elections in Uganda, the legal framework, people getting to know that. We'll have conflict management in politics, the Ugandan political context. We have someone who recently graduated with a master's in conflict resolution, and he will bring his experience here. So we have also balancing the struggle, work and family, and how to survive in the struggle. So these are some of the different things we are going to be teaching at the National Unity Platform School of Leadership. Finally, maybe for the benefit of the media, is to also indicate that we are very glad that our nationwide membership registration is going on successfully. It was extended beyond the initial deadline we had given, especially because so many people out there want to get our cards. And so we continue to encourage Ugandans out there to reach our focal persons in the different areas and get your membership cards all across the country. Thank you very much for God and my country. I see BBS complaining they want something for their audience. Basewa ne banyabo tubaniriza olunaku lwa leero olw'enjawulo nnyo mu National Unity Platform, kubanga olunaku lwa leero President waffe abadde akatongoza isomero lyaffe lino lye tuyita NUP School of Leadership. Kino nno kikakasa nti NUP esobola okwesigika, kubanga bwe tusuubiza tutuukiriza. Tetuli ng'abo abasuubiza ebintu bingi ne batabituukiriza. Ffe bwe twali tukulawo ekitebe kyaffe Kavule twabategeeza nti President yali akkiriza ekifo kino tugende maaso n'okukikozesa, kwe kusalawo nti tuteeke wano essomero oba ebbanguliro, tubeere nga tusobola okubangula abantu baffe mu bintu ebyenjawulo ebyobukulembeze. Kaakati lino essomero tugenda kuba tusomesa abantu ku levels 3. Level esooka y'abantu abatandika butandisi, nti abo bajja kuba basoma ebintu ebyenjawulo nga kwotale n'ebyemikono n'ebirala. Abo boyinza okuyita juwakali, informal sector, abantu baffe aba bulijjo boyinza okuyita aba foot soldier n'abalala. Era eyo class beebo nno abavuddeyo, beebo bemulaba. Class esooka level 1. Ero Comrade Katana Benjamin abadde abasomesa. Student waffe mumulabe wali smart naye. Alina n'ekitabo kye ekya Big Fair
bulungi nnyo. People power. Elo kutoba? Elo kutoba? Engombo y'aba food soldier aba National Unity Platform. Bakimanyi bulungi ti leero kutoba naye enkya kuvimba. Eyo yagenda okuba level 1 class yaffe. Debo tebalagira. Kakati banono bagenda kuyigira batandikiddewo lecturer waabwe naye uyo ndawajja tambule speed. Banono bajja kukola na exams nga bamaze okutendekebwa. Ola bavimba era bagala kuvimbira mu Uganda empya. Ekigendererwa ky'okutraininga bakomrade baffe bano nti balina passion y'amaanyi nnyo, bamanyi naki ekibaleetera okubeera mu lutalo luno lwe tuliko, naye ate oba oli awo beetaaga skills ezimu n'okusobola okubimanya beyond what they know now. Ogezaako okuba traininga mu buli mbeera. Level eyokubiri egenda kuba y'abantu baffe bwe bayita ba professional oba abakola emirimu emitendeke. Era abo be bayiseewo wano mubalabye abasoose okuyitawo. Abo tugenda batendeka naddala mu bukulembeze, mu different aspects ez'obukulembeze. Level eyokusatu y'abakulembeze abalondebwa oba basuubira okulondebwa, elected leaders. Era abo newankubadde bakulembeze naye beetaaga skills, beetaaga bumanyirivu mu bye bakola. Ogenda kwesanga oli akola mu local governments naye nga yeetaaga kuyisibwa mu mateeka agakwatagana ne local governments. Ogenda kwesanga naffe ng'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo tugenda kubeera ne facilitators abava mu bitundu eby'enjawulo abasobola okututendeka ne batubangula mu bukulembeze. Mu bye tugenda okusoma tulina NUP ideology oba ennono ya NUP, ennono yaffe nga NUP. Tugenda kusoma ebyafaayo bya Uganda okuviira ddala mu 1894 okutuuka olunaku lwa leero. Abantu baffe bategeezebwe Uganda etambula etya ne Africa okutwaliza awamu. Tugenda kwebuuza ekizibu kya Uganda yaani oba kiki? Lwaki Uganda? For example, yes, tumanyi ffenna nti tabu ya Uganda kati ye Museveni. Naye twagala tutegeere ate bannayuganda bo lwaki ku ssaawa zino tetuvaayo ffenna ne tusobola okukola ki okugyako ekyo ekizibu. So tulina okulaba ekizibu kya Uganda ki. Bwe tugamba tugenda kuzimba Uganda empya tugenda gizimba tutya? Nalyo ligenda kwesomo. Tugenda kuyiga modern economics, ebyenfuna y'eggwanga n'ebirala bwe bityo. Tugenda kuyigiriza abantu ku ddembe ly'obuntu. Oli akimanyi nti nina eddembe lyange naye kiba kikulu nnyo n'ategeera eddembe lyange bwe likoma obuvunaanyizibwa bwange buli luddawa, ate oli bw'atyobola eddembe lyange options ki ze nsobola okukozesa okumuuzaganya. Tugenda kuyigiriza communication, ebyempuliziganya, abantu boogera batya, olina okweyisa otya ng'omukulembeze. Tugenda obukulembeze obw'ebitongole kubanga ffe gavumenti eddako, era abali wano pulezidenti bw'aba ng'akikuttemu abamu bagenda kubeera baminisita, abalala nga bakulembera ebitongole n'ebirala. Ndaba oli Futsal oli agamba nti ayagala kubeera DPC, naye ne bw'obeera DPC kiba kikulu n'omanya butya bw'ogenda kukwasaganya ofiisi yo. Twagala kubangulwa butya abantu ab'enjawulo mu nsi yonna yonna bwe basobodde okukyusa obukulembeze nga bayitira mu makubo ag'enjawulo, agamu agali peaceful, agamu oli agatali peaceful. Tunyonyere lwaki twagala lino ekkubo oba liri.
naye zonna zigenda kubeera interactive nga bwe mulabye class y'omulamuzi Zedriga olunaku lwaleero. Tugenda kusomesa local governments oba government ez'ebitundu n'okwebuuza ebibuuzo ebiri serious. Obukulembeze obuli okusobola obutereeza okusobola okutuusa obuweereza eri abantu baffe. Tugenda kuyigiriza ku byokulonda, amateeka agabifuga n'ebirala bwe bityo. Twogere ku conflict management. Abantu baffe abate balina obutakwatagana tusobola tutya okubugonjoola obukubujjako. Finally, tugenda kuyigirizibwa oba kuyigiriza ku nsonga ya balance. Butya bwe tusobola okubalansinga wakati w'emirimu gyaffe gya bulijjo ne struggle ne family okumakinga sure nga byonna bitambula. Olina atabeera ku side emu ebirala nga tebitambula. Era mbadde ku Twitter weekend eno ng'abantu batendereza president waffe kuba nti asobola okufuna obudde obukwasaganya gya struggle ne family n'akikwasaganya. Mubalabye eyo. So tugenda ku having discussions ezo how to balance family struggle and other aspects. So ebigenda kuba nga bikwata ku ssomero lyaffe. Ng'ogyeko ekyo njogedde ku kyokuba nti tugenda maaso n'okuwandiisa bamemba baffe mu ggwanga lyonna. Era twayongezaayo nsalasala gye twali tutaddewo ey'okulaba nga tugenda mu maaso n'okuwandiisa abantu baffe. Tugenda kugenda mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo e Karamoja, Lango n'awalala nga tulonkinga registration, naye twebaza bannayuganda abavuddeyo mu bungi ne bafuna cards za National Unity Platform. N'ebigambo ebyo Kale, let me invite the local will invite our Deputy President to invite the President. Say something. Thank you. Bye bigambo bya Secretary General David Lewis Luwongoya ku somero oba setendekero wa National Platform w'abakulembeze aguddwa olwaleero wali ku kitebe kamo cha ewasooka office National Platform. Ikwetidde mu nsonga nga bwe ziri era ensonga lwaki baguddewo essomero lino setendekero lino era biki ebigenda okukolebwawo era tusuubiramu ki amaaso awo nga abantu bamaze okubakulembeze bamaze okubanga batendekebwa. Babala nnyo bali ku kumalwako no bantu bira tafuna sababu metu ja kupatudamu bananga mwe